Dokita T abataka ngotukunganyiza kubanga bw'okoola omutaka Kayibanda wabeerawo ensonga y'amaanyi tasituka n'okoola omutaka Suna Ben n'okoola Mary Nambwayo nti olina ky'otugamba nabagamba nti bukedde ejjudde b'amafiya ekikambo kigenda na kikambo ekigodo ky'embizzi nakaamulali sekondiri kasajja katono nga tekalina kulwepinga njagala okukakasaba mafiya bonna abali ku bukedde nze Dr. T omuggo gwa Musa kino kyekifaananyi eky'omuggo gwa Musa nga bwe gufaananaomuggo gwa Musa kitege mbabuulira seeguyo agenda kufa nga yeenya bamafiya bali abo onambasse mugenda kulaba kati ono yasemereddwa dda batandise okubuukiga opapula weeruli bw'oba Dr. T omwetukira wewandiise wali osayininge neddaama olireeti nti nze neewaddeyo nga kati gamaze Mary Nambwayo nga sikakiddwa neewaddeyo eri omuggo gwa Musa neewaddeyo eri omuggo gwa Musa oba bansiraanya bansiraanya tuzzaako omukolo ogw'okukwata ku muggo gwa Musa ng'akabonero akakakasa nti nzikiriza okufa nga mpumusa ebituufu